Mu Mei w'omwaka 2023 omugga Katonga gwawaguza olw'enkuba eyali etonnye olutatadde okukakkananga n'olutindo lwa Katonga ku luguudo lw'e Masaka lubomose ekyaviirako ekitongole ky'ebyenguudo okuluggala. Ng'oggyeko okusaanyaawo olutindo lwa Katonga ku lw'e Masaka, omugga guno era gwasaanyaawo olutindo olwali lugatta disitulikiti y'e Kalungu ku y'e Gomba olusangibwa ku kyalo Bugomola mu ggombolola y'e Lwabenge. We twatuukirayo ng'abatuuze bakozesa maato okusomoka okudda mu kitundu ekirala. Ng'eyita mu kitongole kyayo ekya UNRA, gavumenti yakubirira mangu okukola ku lutindo lwa Katonga ku lw'e Masaka era oluvannyuma lw'emyezi nekkiriza emmotoka ne ziddamu okuyitako. Kyokka nga gikunukkiriza okuwera emyaka 2 bukya bino bibaawo, olutindo olugatta disitulikiti y'e Kalungu ku y'e Gomba e Bugomola ne gye buli eno terunnalowoozebwako. Twazzayo ne tusanga nga abatuuze mu disitulikiti zombi bakyeyambisa maato okusomoka okudda mu kitundu ekirala era nga ge bakozesa n'okusomosa ebyamaguzi byabwe. Abasaabaze batubuulidde ne ssente ze basasula. Wakati omuntu okusomoka wano okuguva wano we tuli wano mu Kalungu n'asomoka n'agenda e Gomba badde bamuggyako omutwalo gw'essente. Tusololezeddwa ssente ku lyato eryo ennyingi ennyo ze tulowooza n'okulowooza nti kuliko n'abanene abaliri emabega waalyo. Bano batubuulidde nti ekitundu kyabwe kizze nnyo emabega mu by'obusuubuzi olw'okutaataaganyizibwa mu ntambuza y'ebyamaguzi okubitwala mu butale ku njuyi zombi. Abasuubuzi b'ente baakutukako ng'okusomoza wano ente tekikyasoboka ogenda mu butale ate obutale obunene buli Gomba. Kusingira ddala obusuubuzi bw'ebisolo. Waliwo akatale k'emaddu Kifampa kaakolanga kinene nnyo ku Lwabenge ne Kalungu. Kitakyasoboka kati. Abasuubuzi abagala okutambuza ebyamaguzi byabwe okutuuka mu butale ku njuyi zombi balina kwekoolobya nga bakozesa oluguudo lwa Ssembabule Kisozi Kifampa oluliko kilomita 120 oba okuyita ku lw'e Masaka Kayawe Mpigi Gomba oluliko kilomita 96. Bw'ogenda okuggyayo ebyobusuubuzi tukozesa olugendo luwanvu nnyo kubanga tuyita Ssembabule ogenda okutuuka e Gomba oba okozeseza ssente nnyingi nnyo. Abatuuze abakozesa omugga guno era balaze obwennyamivu olw'embeera y'ebyobuyonjo mu kitundu kino nti kuba tebalina kaabuyonjo we bakyama ekitadde obulamu bwabwe mu katyabaga. Tusabira gavumenti engeri gyeri mu nteekateeka y'okukola ekkubo erikole mu bwangu kulaba nga tutaasa abantu baffe. Abantu bagenda kufuna endwadde eziva ku bukyafu kubanga abantu bagenda mu mazzi mwennyini mwe beeyambira. Bakola naye tetuyinaako na ttooyi. Era abakulembeze bannange ekintu ekyo tukitunulemu. Kubanga olwedde era kituufu tewali ng'ate abantu bamalawo ebbanga nga ggwanvu era tusaba gavumenti okuba kisoboka basooka bateekawo kaabuyonjo ez'amangu bakole ng'abantu basobola okubeera nga balamu. Embeera eno ekusezza n'ebyobulamu mu kitundu anti abatuuze tebalina ngeri gye batambuzaamu balwadde mu bwangu okubatuusa mu malwaliro gye balina okufunira obujjanjabi. Amalwaliro agasinga amaanyi gali mu Masaka eno mu Buddu Gombe n'abantu ogenda Gombe bakaluubirizibwa luli bajjanga butereevu ne bagenda mu Masaka ne basobola okufuna obujjanjabi ne baddayo. Abakyala abazaala balemererwa okuva eno e Gombe okujja okugenda e Masaka ekyo nakyo bannaye bakitunulemu. Wano nno we tutegeeredde ne ku bantu abafiiridde mu mugga guno nga bagezaako okukozesa obwato obutono okusomoka oluvannyuma lw'okusanga amaato nga gaayabuse dda. Kugenda okukya ku makya nga baafudde naye maama okumanya nti ennyanja nzibu nnyo mugga guno gwabasitwala paka sayidi z'emawokota gye baabasanga. Abatuuze baagala gavumenti egire ng'ebateerawo olutindo olw'ekiseera okusobozesa ab'ebigere okuyitako. Bateekawo enkola ey'obwangu yadde nga bakyakola naye tufune we tuyita. Naye enkola ey'eryato tugikooye nga nze omu Pasita Ssekidde enkola y'eryato nalikoowa dda. Yandibadde esooka n'ekolawo akatinda akasaamusaamu abantu bajja nga bayitawo amaato ne gagira nga gawummudde ne balanga emmotoka ziyitawo n'abantu nga bayitawo. Naye tugenda kuwandiikira bekikwatako abasupervisa baba ntikko aba Ministry of Works tubategeeze nti ekizibu kiri wano so si eno gye batagalira.
Mu kiseera kino gavumenti eri mu kukola ku nguudo ezituuka ku lutindo luno abatuuze kye basiima wabula ng'okusinziira ku ssentebe w'eggombolola y'e Lwabenge David Ssegawa bandisoose ne bakola ku lutindo luno kuba lwa nkizo nnyo mu by'entambula. Naye olw'embeera gye tusanze wano budde bwa leero twebaza gavumenti kubanga tulaba omulimu gutandise ebyuma weebiri. Naye bw'otunuulira ekikolebwa tekirina kye kitugattako kubanga abakola mabega na mabega ate olutindo lusigadde weeruli. Bw'otunuulira esente abantu ze basomokera mpitirivu n'obulamu bw'abantu abafiiriddewo. Kati ekirindiriddwa ye gavumenti okulaba butya bw'esobola okuyamba abatuuze okubateerawo olutindo olw'ekiseera basobole okuyitako nga bakozesa ebigere. Gertrude Mutyaba, NTV ku ssaawa emu.